Mutala kigwoge. Kachi? Ate gundi yange egira. Adam. Nera bidde. Ibayita ebati. Myaka emeka. Myaka ena. Bannange mama pichichi. Yali amaze okufuna pichichi. Pichi yaliwo kati mulimu. Golda. No mwami. Kwefu. Balonda. Adda emujoga. Na bambi tubayoza mwebale kubeera mu bufumbo obutukuvu. Bazadde ba Golda balaba amatu agawulira ne bagala twala oyo. Yajja kuba musajja muwulize. Sajja anakuwulira. Mama Pichi webale kufumba. Bobi Wine ekifaananyi kyo entebe ye ekyaliwo. Giro yagituulamu Kwefu yannyumiza yajja n'agituulamu. Kale. No, by the way, Kapeno, nganze a long time friend wa Golda enkubiriza okwekomako. Enkubiriza nnyo okwekomako enzijukiza nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Yes, omuwala you can party, but when you get a responsible man, you have to become a responsible wife. I know. Atodda nnyo mubasayimo waffe kubanga wali otumanyi twerabire pezi we twesanga. Kutubuuza kulamusiza ssibo. So kiri eri abaana ab'obuwala digiddamuko. Then n'abaana balenzi mu making a decision. Ati singa Kwefu akyali mbya mugonde. Ekyo ekimiyula singa bakitwala dda. Tetulina nnyo time temutulwisaawo. Kwefu andisubidde omukazi omweru n'oba mu baddugavu bano. Namwe musalewo ng'obudde bukyali. Nti ayagala kigende mu byafaayo. Nti omulembe gwe gwabavubuka. Bwe yakyogerera abavubuka baali batandise okwesoolayo okukola emirimu egizimba Obuganda. Kyokka okuva ku kirangiriro ekyo abavubuka beeriisa nkuuli mu mirimu gy'okuzza Buganda ku ntikko. Bongedde obunyiikivu mu mbeera ez'enjawulo mwe babeera. Era mu kulaba okwange Dr. Kwefu Lukutoolo y'omu ku bavubuka abansanyuse ennyo. Bw'osanyusa ffe b'otalaba ng'oli ku leediyo n'otasanyusa oyo gw'olayidde naye obeera mu lyazaamaanyi. Tweyanzenge BBS telefayine eyaffe nga tumaze okwekuba embaga tujja kusigala tugiraba ate namwe musigale nga mugiraba. Big up BBS telefayine. Kale kakati emyaka 3 beddu omukulu tatudde wadde ng'abeera bize nnyo naye tatudde abaana wabanda baabo. Myaka 3 olutambula mu ba celebrities.